Omukulu Ssenyonyi agenza okukwata ababba akalulu Kawempe ate ye gwe bakutte ogw'okubba wallet ng'ebalirirwamu emitwalo 15 egya Uganda. Ate ye omukulu President advisor omukulu Eddy Kenzo annyonnyodde ensonga lwaki yabadde yeenyola n'aba SFC olunaku lwajjo. N'omuvubuka Ghetto Youth aloopye Ssenoni ku poliisi gwakubba wallet ye. Byonna bisange mu mawulire ga leero wano ku KMG Media Yugi n'omusasi wo Mukasa J. I don't bring Lugezi you. Eh? There's vote rigging going on here. That is why we're here. Who are you? Who are you? Who are you? Where are you going? We have come here. We want to establish. Don't touch me, please. We want to establish what's happening here. We're told there's vote rigging here. We are seeing cars being. Yes. So we want to access and talk to whoever is in charge. Yeah. Don't allow this man to catch me. Hey. Yeah. Don't. This is an establishment. Don't allow this. Okay. We have had a vote rigging happening here. Who is in charge? We are told there's vote rigging going on here. And that is why we have come here. And to talk to whoever is in charge. We want the person who is in charge here. You are removing number plates of cars. You're seeing what is happening. Yes, that's what you see what is happening. You're removing both number plates of cars here. You see what is happening here. Why are you taking him? Kindly don't take. Hey, don't intimidate people, eh? Don't intimidate anyone. Hey! You don't want to have room. Why are you entering here? Why are those big officials? Why are you removing number plates? So who are you? Of cars here? You talk to him. Please, my press. Why are you people removing? Back at the old days. Okay. So ingilotya makabomu. Lwaki mulekagala kyenkoleramu. Bobokola ebikyamo sebo. Gano makagala kyenkoleramu. Obala nedda. Nati bwe tutuuse ku poliisi. DPC owa Kawempe ayitibwa Mwami Muwonge atwaniriza bulungi n'atuwuliriza. Naye ate ensonga zaffe taziwadde budde tugamba naye lwaki tetugenda ne poliisi mulabe ekibadde wali kubanga omumenyi w'amateeka obaddewo wali bali mu kugezaawo okutikinga bululu namba plate bazikyusa bakubya abantu nakyo tugende ne poliisi mulabe nammwe ekiri awo mu crime scene era tugenda temufaayo ne mukole statement tugamba kale tusikole naye ne beetooloola essaawa neeyita ne tulaba nti bano nno nabo bayinza okuba bali mutubuzaabuza eri bwebamaliza bali mukola eno statement tubagaa nti kale statement tukiwandiike ne OCCID naye nga bonna bali mutubuzaabuza tugamba katuveewo wano kubanga abapoliisi nabo mukifo ky'okutuyamba ate balinga abakolagana ne bali DPC Mwami Muwonge newankubadde otwaniriza bulungi Ssenyonya bye waleti yange ebadde mu sente zange ngenda muggulako omusango ansanze wano ewaffe mbaddemu ebibiri byange ebya dola Ssenyonya tte sente zange neza Uganda ne mitwalo 15 nga twetekera kalulu nga tugenda kuuma kalulu nkya kati NRM ffe tetusobola kuumako kalulu ngaffe. Nze yagenza okuddamu okumpita nkomewo muyimbire nze nga ngenze kuba kati nze newala nnyo okuyomba n'abantu enkokola zabadde wali nga zo nnyingi to be honest so nabadde naziwitnesses edda okutegeera so ekyo bwe kyabaddewo neŋŋaaka tinowa kubanga nze ffe tulina abagoberezi abo bonna abaana babeera bawagizibu singa bakulaba nga toli musanyufu banditeekawo embeera so ng'omukulembeze akulembera abantu abo bonna okukola ekyangu ekisobola okusevinga embeera okusigalawo okusigaza emirembe so kasita nalabye nga bagezaako okuteekawo embeera nze navudde vutu stage neŋŋenda before any reaction osuubira waliwo alimu mba mitinze muzeeyi twogera ebintu bingi goza lwaki yakomyewo nangamba Eddy jangu ompeyo oluyimba kuba naye embeera yagirabye goza lwaki yakomyewo
Kutwabula ng'enyimba bayimbe national anthem ne ziggwayo mufo ky'ogenda kuba bwe ziggwayo nakola ki naye yakulaze yakubyeyo ekigere kyo na Eddy jangu mpa oluyimba lwabimanyi